University y'obukristaayo Mukono eya UCU ewadde Katikkiro wa Buganda essanyu bwe mutise ettoffaali ya bukadde bwa nsimbi za Uganda 10 beddu. Ettoffaali lino liweereddwayo abakulembeze ba University nga bakulembeddwamu amyuka Ssenkulu waayo Reverend Dr. Canon John Ssenyonyi. Katikkiro atendereza Hamu Mukasa olw'emirimu emirungi gye yakolera Uganda ne Buganda omuli okutumbula obukulembeze obulungi, ebyenjigiriza n'eddiini, ng'ayita mu kuwayitako okwazimbibwa University eno n'amasomero amalala mangi eKyaggwe n'ekkanisa. Katikkiro agambye nti Hamu Mukasa yali muzira yennyini ng'omutima guno gwe yalina gwe gubuze mu bakulembeze ab'ensangi zino. Katikkiro era alaze obwennyamivu olw'Abannayuganda obutettanira kusoma bwino omuli ebitabo n'amawulire. Ku mukolo guno abakulembeze b'ekibiina kya Nkobazambogo abajja balayiziddwa n'abakadde ne basiimibwa. Nga nooneddwa okubeera ssentebe wa Baganda Nkobazambogo Uganda Christian University. Wano Katikkiro wakubiriza abakulembeze bulijjo okufuba okutuusa obuweereza eri abo bakulembera. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.